Yes, oli ku WOLOKOSO extra no stress YouTube channel yaffe najo sinzira okubanga otulaba across the world, across the globe. Nkugamba nti yonna gy'oli, big on yourself, large upon yourself, oli wakabi nnyo era nga olunaku olwaleero ndi wasanya okutegeeza nti latest amawulire agakagwawo essaawa eno gegokuba nti omuyimbi Meseach Ssemakula, one of the directors of the Golden Band, tumusanze wano era nga tugenda kuba tuwayawayamuko naye nga tumukongratulatinga n'okumanya amakula n'ebirungi byaguddemu olunaku olwaleero. Negataako tuwayemu n'omukulu ono. Papa, njagala osooka obuuze ku mulungi atulaba. Mbalamusiza mwena mwena abatulaba, mwebale kutulaba era abawagizi ba IBRAH mwebale nnyo bannaye, abawagizi b'omuyimbi Munnayuganda, abawagizi ba Meseach Ssemakula mbagala nnyo. Okay, olunaku olwaleero lunaku lwa byafaayo mu bulamu bwo ng'omuntu. Tufunye amawulire nti ogudde mu bintu ng'enjogera y'ennaku zino. Abazungu bagamba landed into things. Oluganda tugamba agudde mu bintu. Ogudde mu bintu otuuse ku makula. Njala otunnyonnyole ebirungi bino by'otuuseko olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero kwega mu bulamu bwange ne mu kuyimba kwange mu futufu kyenyi mu career yange y'okuyimba nfunye kyendowooza nti kyekikyasingiridde obunene eri nze ng'omuntu n'abo abaagala Meseach. Nfunye awards zonna mu Uganda, mubimanyi muze mugoberera buli kimu nkifunyeeko. N'ekino kikulu nsiimiddwa Omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mazaalibwa ge ag'emyaka 64 mubalondobyeyo birthday mubalonzeeyo okwawula mu balala. Kati ndi mwawule Ssaabasajja anjawudde mu balala. Kino kiraga nti ekitone kyange kyanjawulo era kya mugaso eri abantu. Ndi musanyufu nnyo kuba buli muntu akolera mu nsi muno si buli kitukola ntukolera ssente. Si buli kintu ekikolwa mu nsi ntino kikolerwa ssente, naye okusiimibwa n'okulaga nti emirimu gyo giyina omugaso mu bulamu bw'abantu abalala. Ekyo nno kikulu nnyo. Mpulira ndi muto kati saawa zino. Ozze buto? Osaze ng'emeka? Kati sisaze ndiza mpulira obwongo bwesera bwesezi okwongera okuleeta ebirala. Wano obanga atanuddwa. Ssaabasajja antanudde. I get it. Era nsuubiza abeene nkyaleeta ebintu bingi nnyo ebizimba Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu. That is great. Okay, omulungi yatulaba. This is the award. Eno yengule ye award omukulu Meseach Ssemakula gyafunye olunaku olwaleero era nga emuweereddwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Ssaabasajja baffe magulu nnyondo Lukoma Nantawetwa chuchu Alange Nantali Nyamukate nyini nsi eno. So kuliko obubaka si yakunassa kikulu nnyo eriko kuyiya kwonna oba kankusabe gwe nnyini bintu bino nnyini kugwa mu bintu otuyise mu bubaka obuli kuno. Kati neesoma bweti Meseach Ssemakula waaludde empumbu. Tutandikire waggulu wali. Tutandikire waggulu Bwakabaka bwa Buganda. Very good. Akabonero ka Buganda okalaba. Meseach Ssemakula waaludde empumbu. Waaludde empumbu. Mannya go nago. Mannya gange. Mu Buganda tubana amannya amabule. Erinnya lino waaludde taata wange yalimpa ligwayo nti waaludde okulabika. Waaludde okulabika. Ngandi wanjawulo erinnya lino Ssemakula nalimpa. Ssemakula litegeeza amakula agasinga amakula. Nazayo anaga nti nina amakula naye ate nfunye amakula agasinga ki? Amakula ge ga Ssemakula. Erinnya Meseach yalijja mu Bible. Bw'ogoberera Bible mulimu abasajja basatu Meseach, Shadrach ne Abednego abaagaana okusinza ebifaananyi ebibajje ne bateekebwa mu muliro. Kabaka Nabukadneza n'abakuma ekyoto omuliro ogwali omuyitirivu okwokya abasajja abo. Abasajja tebajja paka omuliro lwe gwaggwaawo. Erinnya eryo taata yalimpa era linkuuma nnyo sijja muliro gwonna buli muliro ogukumwa kunjo kyokuvaawo ate guggwawo nga nze nkyakola ki ewa ebbanga lyonna mbeerawo. Erinnya lino Mpumbu lya taata. Lya taata wange omugenzi yali Frederick Ssewalu Mpumbu. That is good. Okay. Obubaka bugamba nti Obwakabaka bwa Buganda Meseach Ssemakula waaludde mpumbu. Osiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo olw'obuweereza bwo eri Namulondo n'Obwakabaka
n'Obwakabaka bw'okoledde ebbanga eggwanvu nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka 13th Kafumula Mpawu 2019 lwe lunaku olwaleero. Okay, so eno engule n'amakula g'otuuseeko tukuyozaayoza ffe aba WOLOKOSO naye kujjirako ebibuuzo bino wammanga mu luzungu eno engule gye bayita batya oba oyitibwani? Mpitibwani engule eno Ssaabasajja bw'akwawula okyassanga kijja nsikaako mu mukono. So olunaku olwaleero mu Uganda tulina bassa babiri. That is so that is Sir Meseach Semakula Mpumbu waludde okulabika. So olunaku olwaleero erinnya lya Sir ligattiddwa ku mannyago. Njala otunnyonnyole ekintu kino wali okisuubira? Nali sikisuubira. Sabola nti nali nkisuubira nze mbigaba asuubira ekintu yabanga okigabanga oba okipulaninga n'okipulaninga nti nno kakati nali nsuubira okuzaala omwana kuba mukyala wange ali lubuto. Naye kakati kino beene oba oli awo obubeezi ne bagamba nti kikugwako nga n'okumanya tokola ki nga tomanyi. Olunaku lwaleero buli lwe wabaawo omukolo gw'Obwakabaka bwa Buganda, TV, radio, everywhere, oluyimba lwo olwa njagala nyimbire omutanda lukubwa nnyo ne wabeera nga si mukolo ne mu mbeera eya bulijjo n'essaawa eno waliwo abali mu dduku b'olunaku olwaleero njagala nyimbire omutanda. Njagala otuyiseeko mu experience y'oluyimba lwo lwa njagala nyimbire omutanda. When was that time you thought of creating this piece? Omwaka ogwo gwali 2008. Okay. Nenkola albamu yange eyo yaliko n'oluyimba olulala Maminzize n'endala nyingi. So oluyimba olwo nerunyuma nerute abantu ne balwagala nerujjayo amakulu ge nali njagala okujjayo omayinza okuva edda nedda family yange tuli baweereza bwa Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda bajjajjange bangi nnyo okuviira ddala ku jjajja Nnyombe Kyabasinga jjajja Nkanji jjajja Zakaria Kisiriko Senkole oyo yali mumbowa ku mulembe gwa Ssekabaka Chwa jjajjange balirwana Sebowa Mukiibi yali mumbowa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga jjajjange Isaka Kamya bonna nakati saawe abamenya mu luyimba nakati saawe era abambowa waliwo taata wange Kyabasinga yakolanga Senkole era neera abeddewo. So kati ffe ekyokuba nti nno bajjajjange baali nga bo batabaazi nga balwanya nyago mafumu biki byonna byonna nga okusobola okuba ndi bagaziya n'ensalo za Buganda. Kakati nze nganze neŋŋamba nti nza nti nkutte gwa Lutamba kakati essaawa eno naye kanwanire eno kampite mu gita njagazisa abaana abavubuka Obwakabaka bwabwe basobole okukimanya nti nno oli kino nkigamba abantu bonna abamawanga gonna nga sisigambye nti nno bano beera nga proud n'ekyo kyoli. Nze kubanga nkakasa leero kyekintuusizza ku kino bw'obanga oli Muganda lwaki owulira ensonyi okugamba okweyita Omuganda okubuga muntu nti oli Muganda okulaga abantu ebirungi ebiri mu kubeera Omuganda. Bw'obanga oli Musoga kirage ekyo Katonda kye yakutonda be proud kyonna kyoli beera okitegedde. Kati abamu oli olw'okuba yaba yeeta bivaamu n'abamu okunyiigira bannaabwe naye gundi oyo naye akutamya kino gundi akutamya kino bageresa nogeresa naye mutijja kitwala balabadde walaba kimaye walaba naye tewalaba nze okuba walaba naye nga tewalaba nze. Okay, oluyimba abanga bange njagala nnyimbe abanga bange njagala nnyimbire omutanda abanga bange njagala nnyimbe. Njagala otuweemu akapeera akange tekaggumidde mpulira waliwo ekiwulamu. Ti musajja wo Semakula mutabani wa Mpumbu muzzukulu wa Senkole ffe wano tuli bambowa nyimbire omutanda Isaka Kamya njagala nyimbe yali mumbowa njagala nyimbire omutanda Semakula Senkole naye yali mumbowa nyimbire omutanda Kisiriko Senkole jjajja yali mumbowa njagala nyimbire omutanda ndi mwana we Ssekiwunga ndi mwana we Kapeeka leero ayisukoma ogenda olwewulira. Owaye
omanyi nti ekintu kye wakola mu luyimba lwo kwe bayita okutambula ng'Omuganda kituufu kiri ebiti technical oyinza obutakibuuka. Oluyimba luno lwakutwalira bbanga ky'okuwandiika Mukulu Ssemakula? Oluyimba luno nabirowoozaako nembirowoozaako nenga njagala nkole oluyimba bwe luti ne bwe luti simanyi naluwooleza bbanga ki naye nakirowooza nga birawo nga kirowooza njala nkoleko oluyimba bwe luti njala nkoleko oluyimba bwe luti nga bwe ndi mu kukola anthemu y'ekika ky'Olugave. Kati bwe nagira bwe natuula ne mpita munnange producer wange omukulu Dr. T ne mugamba Dr. T itawo nina feeling gye nfunyi gye nina tikiki konze kuba bwoti ne bwoti naseka nagagogono oyimba engoma gwe ne mugamba gwe simulula tulabe. Oluyimba twalukolera olunaku lumu byonna ne mbiwandiika mu lunaku lumu lunaku terwawera nakuwera ne nfukumuka ebigambo ebimu Dr. T nangano nga bimala nga ninga aliko ekintu ekinfuuwamu ebigambo nzikira twayingira mu studio for only 3 hours nga mmaze okuyimba ebintu ebyo byonna. After this piece njiyita masterpiece, after this masterpiece of njagala nyimbira omutanda ki ekyakyuka mu bulamu bwo ng'omaze ofulumya oluyimba luno nga lutuuse mu mitima gy'abantu? Okusookera ddala okusiimibwa okungi okuwulira nti nkakase mu mulimu gwenkola okukakata abantu okumanya ne baga nti omuntu ono yandiba omukulu mu ndowooza ze. Omanyi ekyo nakyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. Lwanzigulira enzigi nyingi nti ofiisi zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda bwe mba kumulyango nti ani nti nze Meseach banzigulira oba nina kyinza okugamba nga tekibasooka kumpuliriza bwe kiba tekyo ne baleka bangakyo tekijja kusoboka naye nga basoose kuwuliriza bampuliriza kyanzigulira enzigi nyingi nnyo okulabako nenyimbako Ssaabasajja n'aseka namwenya dance taseka seko tezimala gavaayo naye teri kinyimiranga kuba nti nyimba beene n'aseka n'alaga nti no. When was the first time you performed oluyimba luno mu maaso g'Omuteregga? Sisobola kugamba nti sijjukira bulungi oba yali nkuuka naye lwayugumya yasanyuka naye yennyini yasanyuka. Olunaku olwaleero w'otulabira wano tuli ne Meseach Ssemakula, director mu Golden Band ate nga is a legend in the music industry wa Uganda, agudde mu bintu. Olwaleero bw'oba oli eyo ng'owulira omutima gwo mwerufu era mulambulukufu nga Oweekitiibwa Katikkiro bw'agamba nti tubeere abeerufu, oli wa ddembe okumuyita Sir Meseach Ssemakula. Olukuva n'olunaku olwaleero paka ensi gy'erikoma n'ensi ne bw'erisaanawo, he has been appointed era nga alondeddwa n'asiimibwa era nga ku mannya ge kweyongeddeko ekitiibwa kya Sir. Mu Bungereza Queen wa Bungereza yalonda bassa. Ffe wano waffe baffe nyinimu yalonda bassa era nga ndi wasanya okutegeeza nti omuyimbi Meseach Ssemakula olunaku olwaleero afuuse Sir omujjuvu omutongole. Omuyimbi ali eyo omuto n'omukulu naye nga muyimbi gwe nga abaddewo n'olaba transformation ya music wa Uganda nga transforminga from one level to the other, oyinza mugamba ki in terms of omuntu okuyimba okufunamu? Okusookera ddala nze nja kusooka bangi bambuza ekibuuzo nti magezi kigempa abaana abayimba abantu abayimba after this. Ne mbagamba okusookera ddala kuyimba ebikwata ku bantu bonna so si ebikukwatako. Yimbira abantu teweeyimbira. Ne bwe baweeyimbira fuba nnyo okulanga bye weeyimbira bikwata ku balala. I love that line. Fuba nnyo okulaba nga bye weeyimbira bikwata ne ku bantu abalala. Nze ndo ate nga bizimba okitegedde sengejja byosengejja nabagamba oluyimba lwotayagala maama wawulire toluyimbira maama wa munno. Thank you. Lwotayagala mwana wawulire toluyimbira baana ba banno. Otegedde otayagala nyazaala oba sezaala okuwulira toluyimbira sezaala wa banno. Yimba oluyimba lw'omanyi nti ne bono ogenze kubuko kwanjula DJ ne n'aluteekamu tojja kwesittala. Omuntu ebiyimbisa abantu Ssemakula gwe wayimbira ki? Why did you sing? Wali obala ki mu kuyimba? Okusookera ddala kitone ky'okuyimba nali njagala nga nkiwulira kindimu nga binnyumira bunyumizi
ngeri ya mugana we Kafeero yagaa nti ebintu byanyumira bunyumizi tegedde kati awo kumansira bwine ebitabo Lupiya naye kwekujja. Okay, olunaku olwaleero bino wammanga omuntu eyaliyingidde omulimu gwa art guno yali kulembeza ki? Sente, talanta, bakyala, nduulu, baana, bya bugagga, momotoka bizimbe, akulembeze ekyokusooka? Okusookera ddala akulembeze talent, ekitone. Kyetaagisa ekitone, obugumiikiriza n'empisa. N'okuwa b'osanzewo ekitiibwa. Okwebuuza, consultation, consult every time. Okitegedde, consult. Kuba kambeere kati wane essaawa zino ze ndiko, nange nkyakola ensobi mu nnyimba. Nenkozesa olumu ekigambo, naye olw'okuba oconsultinga olinaga ekigambo ekyo tekinyumye. N'owabulwa wano ne wali. Okay, njala tutunuulire olunaku olwaleero. This is an award mu Luzungu, we call it an award. Mu Luganda ebangule. Otuuse ku buwanguzi ofunye award eno. Tulina award za music. Tokyali active mu award za music, obuzibu buvaawa? Kiki otegeeza? Mwe generation yammwe tekyali nominated, tebeera nominated of late, temuba nominated, obuzibu buvaawa? Ndowooza nti ekyo tekyandibadde na nsonga, wabula kikolebwe nga kirimu n'okuwa abantu respect. Kubanga sijjukirayo Chameleon nti luli kyanga tamanyi kuyimba, oba Meseach, oba Juliana. Kati aba bannaffe bali abaakulaakulana edda era ababangufu okutusinga babikola mu ngeri ewe abantu ekitiibwa, nti bw'obanga okoze award tonteeka mu tongatta n'abaana. Tegedde tongatta n'abaana abamu nga bandaba nga bayigira ku nze, abamu nze mba inspire nze, abamu nze mbasomesezza ekyo kye bakola, ate gwe n'obandeetera ntuvuganye. Bw'obaleeta tuvuganye olina kugimpa. Kiri self-explanatory. Okitegedde. Naye kakati ate nalina obudde nange nenyumirwa obudde bwange nga ndi muvubuka envuumuulo nabunyumirwa era engule zonna nenzikola ki? Nenzikukumba. Nenzitwalira gye ziri eka. Bitirivu obungi. So kakati essaawa eno bweyita Chameleon, oba yita Meseach, oba yita Juliana, oba yita Maria Mundagire, oba Irene Nambiru. Omanye nti Irene Nambiru oba Meseach ayimba style ki? Bagamba mwe mugiyita band naye it is Afropop. Nti ani kati agitutte nti David Lutalo. Njagala nnyo David Lutalo naye anyumirwa etayimu ye. Kwaba onteeka mu kategori mwe tuli ayimba bulungi era w'amaanyi. Naye nze nga olw'ekitiibwa kya ne byenkoze byonna byenkoleredde industry gikwata ogimpe. Kati ekisinga tonteeka na mwana oyo muleka akuba endongo yeenoge bamuwulire nti yakoze eki. Kati nze nsituke nzije ngimukwase. Nti omuwanguzi David Lutalo musiime mugambe nti munnange weebale. Tambula booti ne booti otuuke gy'okola ki? Era ebyo byalingawo ne bweru ebiri abayimbi ab'amaanyi ne bajja ne bakwasa abaana. Naye nga tekitegeeza nti bano baba baagwa. Kati oba oyagala okunteekateeka oba okumpaayo award waliwo recognitions nga zino. Okitegedde eri special. Okitegedde oba gwe kolayo kategori yaffe otuteekemu nga ffe nga njogera ya mubwegamba nti bamuzeeyi. Okitegedde otuteekemu zimmanyi nti bebe bw'anaagitwala nja mukwata mu ngalo, bwe naagitwala ajja kunkwata mu ngalo, Chameleon nja mukwata mu ngalo. Okitegedde naye toddira mwana muto yakatandika kuyimba kadongo kamu omuse mu kategori ne sebatta. Oba muyisaamu amaaso kuba otagiwa sebatta olaga nti takyasobola kukola ki? Ate wamutadde mu mpaka. Naye eddirwa atamanya kuyimba muzeeyi sebatta. Ekibanga nawo. Teruliyo. Okitegedde. So tutandika okikolamu eyo ngeri eri professional kiyambe n'abantu baffe okusigala nga balaba nti basiimiddwa baleme kuba nagambye nti waliwo olwokola ebintu nga tokoledde ssente wabulanga n'okusiimibwa okwagala. So mukyo kyotegeeza bw'oba wakwapeyaringa mu award zino ezaffe ez'abayimbi twala tugende. You either win the award oba oyitibwa kuwa award. Tosukka waawo. So interesting. Ntadde mu bannange bwe tuli mugundi ab'ekinywi kyange level yo yange awatwala akole ki?
atwale era obeera mukakamu nobeera mumativu tewali buzibu naye bonteeka ne muto wange Chris Evans simuzigevuna mbagala nnyo abaana abo nabo bakimanyi era bayimba bulungi. I encourage them kwe baliko kwe bali time yaabwe they have to enjoy it gwe buli bonteeka nabo oba bataataaganya tebajja kunyumirwa ate ojjako olw'okuba nti no time generation ojja kuba first okuwabbo oba ojja kuba confused ogenye bampe Meseach oba mpono omaliriza olumu ng'okoze ebintu ate bisuula business yo. Okay, yes, omulungi atulaba, that is Golden Papa for you, Meseach Semakula from the Golden Band is the director as well. Tunyumyamu naye, congratulations once more. Full sir Meseach Semakula era nga musajja w'amaanyi nnyo ali so instrumental mu music wa Uganda ne East Africa okutwaliza awamu, akoze ebintu ebitransforming obulamu bwaffe abantu fenga abantu abawuliza music w'abana abaami tubadde nnyo touched ne bekyusa obulamu bwaffe nnyo era nga mu mbeera eno tukyebaliza Katonda okuba nti tuli mu nsi erimu abantu bwe bati asobola okuyimba ebintu bikwata ku mitima gyaffe ne bikyusa obulamu bwaffe nga tuwunzika nga sinnakuta munno bwe muyimbidde ebbanga era bwe muyimbidde nga muvuganya okuvuganya okw'emirembe okuli healthy and positive and objective, that is Jose Chameleon. Yavuddeyo n'alaga interest y'okwesimbawo ku kifo kya Lord Mayor, that is Kampala. What is your take? Because Chameleon is your good friend and has been your competitor, a positive competitor and an objective competitor. Nze ndowooza nti ensonga eyo kati yennyini muganda Mayanja yali mu position entuufu esobola oginnyonnyolako kubanga yamanyi lwaki yasazeewo okukola ekintu ekyo. Sisobola kugamba nti tasobola, okitegedde, sisobola kugamba nti akoze ensobi kuba ateekwa okuba alina ensonga lwaki akikoze eki lwaki akikoze. Ate nagino emirimu gyetukola katugambe okuyimba buli kimu omuntu aba ne calling endala nga walina talent y'okuba nti oli musambi gwanga oli abasambi b'omupiira abasambanga edda mu Cranes nga kati balina emirimu emirala gye bakola n'omusanga nga manager wa water n'omusanga nga manager waki so kati buli omu alina okuyitibwakwe mu ngeri yeyo endala okitegedde wabula buli omu okuyitibwakwe gye kuli kati nga we tutuuse kuba mutuyita bamuzeeyi naffe tutandise okugamba nti okay however much nkyayimba nesikyali mu active services nina okubaako nga nnako ebirala byensobola okukola ki okukwasaganya so sijja mugamba nti yakoze bubi sijja kunnyonnyola kugamba nti kino kino wabula nze njagamba kimu kyokka nti musabira ebigendererwa bye bituukirire. Yeah, sure. Thank you so much. WOLOKOSO extra no stress nga gwe mukutu gwaffe era nga yonna gy'osinziira okubanga olaba tukwebaza nnyo. We are here to deliver latest information from the horse's mouth, credible nga temuli kuteteganyizibwa kwonna wadde okukonjera wadde okuwaayiriza. So tuli basanyo okutegeeza nti olunaku olwaleero we are part of the team, part of all Ugandans abayozayoza omukulu Meseach Semakula olw'ebirungi byatuuseeko bannayuganda abali eyo across the world yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Let it kitegeere olunaku olwaleero nti omukulu Meseach Semakula ayongeddwako ekitiibwa kya ssa. Tukuyozaayoza once more tukwebaza. Owaayi by the way nga tuwunzika omanyi mulina bingi mwe temulekwa mukulikeyo ku Bat Valley. Rekodi ya Bat Valley mwagimenye. Aye tukyayongera. Okay. Tukyayongera kuba ekyokola tukimanyi ekyokola tukimanyi okitegedde mutambule butambuzi naffe mututegeere kuba emabega wabadde obutatutegeera ng'oli oyinza okujajinga omuntu nga tomukoze eki nga totegedde nakyategeeza naye kati mutandise okufuna obudde bwaffe bulungi ndaba nawe IBRAH watandika otutegeerera ddala kati otutegeerera ddala ekyokola tukimanyi era nga sinnabasiibula mbategeeza nti kino ate kinnyongedde amaanyi n'embavu. Ssaabasajja alina enjagala ate gyayagalamu oluyimba lwange bw'agamba nti onaabe alwagala nnyo era babadde awunzika byayogedde ekigambo ekiwunzise speech ye kigambye mukole nga Meseach bw'agambye ebintu tebiva ku mukweka bakolerera bikolerere kigambo goberera speech ya Ssaabasajja ero gyayogedde kigambo kyawunzise nakyo ayagala nnyo oluyimba olwo kati nno waliwo concert yange bayita bw'agamba. That is June nga 14
tujja kubeera ku Hotel Africana njabategeeza details nyingi nga 14 ku Hotel Africana 15 Colin Hotel 16 Luweero 21 Mukira 22 Lukyotera 23 Masaka Maria Flow. That is calendar year 2019 June. Okay, njala kwebaza Golden Band mwa showcases omuzannyo gumanyiddwa nga Vita Military Love ku Bati Valley. Thousands of people came in, mwebale kuwagira namwe mwebale kuzannya bulungi, mwebale kubanga musomesa eggwanga through emizannyo ne music. Era kyensaba abantu kuba before ng'omuzannyo gutegunnazannyibwa abantu batujajinga bwe batwambya ne bajajinga ne mpuliranga buge abamu ne bagana n'okujja okulaba omuzannyo nga bayina ebintu byabwe bo bye balowooza okitegedde mulekerawo okugira ebintu ebimu bireme kutulya nnyo tuddeyo mu mbeera yaffe ey'obuntu okitegedde bwe ga nti jangu tolowooza nga basina kulaga kyengenda kukulaga tolaga kati oyagenda kukola bw'ati okitegedde abantu abamu batuukanga muzannyo bagaye nga bali balowooza bintu birala ebyambalo by'abamagye baabibajjako. What happened exactly? Ekiseera kye twali tubisabye kyali kiweddeko era ffe bwe twagira ne tuimprovisinga ne tufuna ne tulungisa ebyambalo ne tukola omuzannyo ne guggwa. Mwebale kuzannya. Thank you so much. Okay, WOLOKOSO Extra No Stress YouTube channel yaffe nga nkugamba thank you so much yonna bado sinzira okubanga otulaba era nga nkugamba nti tukyaleetera ddala birala bingi birungi byerere nnyo kyonna ky'oba oyagala okumanya wansi awo mu comment ne namba ya WhatsApp weri wali osobola okugenda mu details wali nofuna namba ya WhatsApp nombereza ka WhatsApp ne tukubuulira kiki tuliko na kiki tuzzaako na kiki oyagala okumanya ku celebrity wo yenna mu ggwanga Uganda. Tusinzidde Makindi olunaku olwaleero ku lusozi wano ewe tusinzidde ne tusinkana omukulu sa Meseach Semakula n'atuwa obudde bwe. On camera njala kwebaza omukulu amanyiddwa nga Idris Lukwago nebaze director Mugoya Daniel Big One Soft then Tony Senabulya ku lwa research Big One Soft WOLOKOSO Extra No Stress atanaba ku subscribing kindly subscribe for latest information regarding all your celebrities mu Uganda. I sign out. IBRAH Mukasage Manyagange. Stay blessed.